Nyabe ndulu jowulireyo mu background. Frank Kashumba avudde ku lujja olwaleero. Leero 14. Leero 14 tuli mu gwakutaano. 14 ogwokutaano Frank Kashumba is off the shelves. Afunye mwana munne. Omukyalo oyo sagala kwogera linnya lye. Ne babadde bedatinga ne Frank Kashumba kati omwaka guweze. It's a full year? Yes. Omwaka guweze. Omukyala Munyarwanda. Okay. Yes, omukyala Munyarwanda. Alimu emisaayi ebiri. Alimu Omunyarwanda no baguyita bafumbira. Bafumbira. Yes. So omusaayi ogwo omanyi bulungi nnyo ekikole kiyinza okuvaawo. So it's a beautiful woman. Kazi mulungi nnyo. Tayina mbalabe. Tayina mpumi. Ayine nyash. Yakula bulungi. Ayine ennyindo eringa engolo, of course automatic. Buli mukazi ayine ennyindo eringa engolo yabeera mulungi. Yes. Kakati omukyalo oyo bamuzaala Kalungu. Kalungu. Kalungu eno Masakala akayi. Ewa gundi. Gundi sija atwala. Nsa kikubo. Sekikubo sija atwala eyo. That side. Tuli ku Flex Official media Flex Media Official kwe tuli tulaba tuli ne ku The Truth Media kwe tuli osolo ku following no liking no sharing osumena wenza kyogera gano masu. Congratulations tandikira Frank Kashumba, congratulations finally awasiz ageze kukyala atana wasaya kyadde akoye kawundoka kubye dinisa finally details zo zirina tuwebuliza ku bantu details zirete. Frank avudde ku lujja. Frank Kashumba avudde ku lujja kabuchanga lubanga lwa mindi. Frank Kashumba off the shelves. Asazeewo basaba ne banyabe ndulu jowulireyo mu background. Frank Kashumba avudde ku lujja olwaleero. Leero 14. Leero 14 tuli mu gwakutaano. 14 ogwokutaano Frank Kashumba is off the shelves. Afunye mwana munne. Nakolako interview ke mabegako naye naga yetajja kuwasa muntu ayagala awase omukazi nga wabeera nga atambula no traffic yachuka na mtu na wati na akozese motoka accidents. Ayagala omukazi nga bamujiwaka amatane bamunywa. Interview najiko sono ne katambula nnyo naga ayagala omukazi nga aliko enneema ya Yesu. Ngomuntu nawo tunoloza nti olabye Jesus. Era nali mubuuza ebyo nti lwaki gundi oludde ku lujja. Gundi bye yanziramu. I can't wait to see that woman. Naye amufunye. Amufunye. Omukyalo oyo sagala kwogera linnya lye. Ne babadde bedatinga ne Frank Kashumba kati omwaka guweze. It's a full year? Yes. Omwaka guweze. Omukyala Munyarwanda. Okay. Yes, omukyala Munyarwanda. Alimu emisaayi ebiri. Alimu Omunyarwanda no baguyita bafumbira. Bafumbira. Yes. So omusaayi ogwo omanyi bulungi nnyo ekikole kiyinza okuvaawo. So it's a beautiful woman. Kazi mulungi nnyo. Tayina mbalabe. Tayina mpumi. Ayine nyash. Yakula bulungi. Ayine ennyindo eringa engolo, of course automatic. Buli mukazi ayine ennyindo eringa engolo yabeera mulungi. Yes. Kakati omukyalo oyo bamuzaala Kalungu. Kalungu. Kalungu eno Masakala akayi. Ewa gundi. Gundi sija atwala. Nsa kikubo. Sekikubo sija atwala eyo. That side. Omanyi abakyala bave Kalungu. Mubamanyi bulungi nnyo empisa. Akulengerera eri n'afukamira. Daddy. Alowooza nti ojja n'afukamira. N'afukamira omusanga ye yazedda. But congress to Frank Kashumba by the way. Abadde bamukubiramu eyo style musimanyi kasabuni kati omusajja abalaze. Nze nabagamba nti Frank yetagako someone to control his life. Ebbanga lyonna. Atagala mu controlling ati. Alese mukazi wa makasi wa. Andi kati no mukazi ate ye mulala mukko. Kyovula nti bamanzi omwaka mulamba. Nga muyiga. Frank tayigika gwe soka muyonjo. Niye mukonvinsinza ati obakyale. Muyonjo wa lugezigezi. Bano bayinomo. Okitegera kati omuntu waate yino kubanga na afuna omuntu nga naye ali intellectual like ategeera kuba Kashumba tali ku bulungi tewabwafa tali ku mabina fege tufa
Kyali nti oba biki ayina ebintu bya considering nga tandafuna mukazi because byonna abadde nga ajja bitugamba. So yafunye omukazi era leero emikolo gye giri. Officially Sheila Kashumba afunye step mom. Afunye maama. Just step tukijeko. Just step katwa kidibya. Afunye mama. Afunye mama. Cheva out step mom. Emikolo giri ludda wajju details je emikolo bagiri Kalungu olunaku olwaleero. Omanyi wane waffe mu Buganda, you know Kalungu is part of Buganda region. Yes. So emikolo wane waffe mu Buganda bintu kati biri civil. Nti okukyala kuno kati okukyala kulina engeri ku advancinga mu ngeri emu bendala. Edda okukyala kwalinga abantu bangi biki naye kati okukyala kw'abagagga. You know manyi amakazi ava mu rich family. Bagagga nyo balina ettaka ly'amaanyi Kalungu. Okitegera. So balina n'ekizimba ku Kampala Road ne kati bisagala bigendamu. Okay. Munnange okukyala kwa leero kati ndabi Katemba tali musasulire. Gashumba manya abadde agala se batwalije no muhozi CDF okukyala ku mukolo era bawandiika ebbaluwa manyi bawandiika ebbaluwa ne basaba ojokyale kati you have to reply go sabo kyale bali ne replyinga kati bamuddamu n'enteekateeka nga zigenda okuba ne muwanedde tisireero kati naye nga awakanyamuko you know manyi muogerezeganya banjagala ndete Jeno Muhozi Kayine Lugaba mukolo batakuleseeko chief guest anti nomugamba mukulu wadde oli musajja munyarwanda anti gwe Maria Mungu Franka Gashumba tebijja kukola anti kati jukira ekintu kiriwo ekiti kyemmanyi mu bintu by'okukyala actually jobo okyadde gwe oba ogenze kuzaalibwa mu makaago yes kati toba na choice yonna oba mwana oli obera mwana oba mwana ero baweto byonna abakugiddeko bye muteekeddwa okukolamu obwo obuwangwa bye muteekeddwa okukolamu obuwangwa bikolebwa bwe kuba kufukamira mufukamira CDF yandifukamidde anti kati wali obuzi kivula nabo bagamba birinde ku mbaga anti kati amuma mugenda kusinza abantu babiri ogenda sinza taata ate osinze ne CDF andi ate era mugenda kumaliza musinziza ate era ne taata ajja kumaliza agavunise kitegeeza CDF yabacha you know ne bagamba mukulu CDF wo mwagala nnyo Jeno M Keneto muleeta linde muna agende munyonyo ku gundi ku reception ku mukolo muna abaleeta eyo okitegeera so nekimuluma muko wango mukolo guno gwalina gwe kumulaba juze kololonga ng'avunnama nga taata nyamba obeewo namulaba kwa mazima CDF si mutono wamaanyi nti tatambula yekka nga wokisuubira wadde mikolo wadde kitegeeza nti ekisookera ddala security begenda ku abantu bagenda kwetaya kyekisooka that's one obulombolombo obuba bugenda kumenya that's two niba abasirikale yabamuwadde nandi be bakuwadde nga bali under you sawa babeera under your commands solo balagira wabula CDF wajje omukolo gwonna gutekinga over yalagira n'okulagira ng'ovuddeko n'okulagira nti bateekeddwa okutandika ku protocol gye bamukuumirako nti n'awamu ayinza okuba talina senga bamugamba nti anedda kati awo tolina kugenda okuba kitegeeza omukolo wabago ate wabakwetaya naye nga bambi oyinza okuba enduula omusajja n'agamba omubyaliwa nakukwata ate bali abasajja tebamanyi bantu bali omulimu gwabwe kukuuma CDF na president okitegeera bamanyi era kyova nti baba deployinga wano omukolo negugga basigalawo essaawa ezo biro basookawo either basookawo essaawa 2 oba basigalawo essaawa 2 kola kuba enduulu yakusanyuka mulabye omugolo mubeene muli mu kusagambiza eri taata bali muwa omukazi nabo bali ku muti waggulu kati security bali ku miti waggulu abamu bali eri mu ttooyi abala bali eri mu waneiba ese mirembe oba ogyonoonye ogenda kulanga otaleeza emimba zaakayo omuwoza vaayo ku muti okitegeera so anyway twagala okuyozayoza mwami Franka Maria Mungu Gashumba oba Franka M Gashumba simuka Uganda omusajja asinga omutima omulungi okitegedde ekyo sina kyempulidde Gashumba alina omutima omulungi Gashumba alina ekisa Gashumba ayamba alina mutima mubi n'agusigaza era abakutute mu ddwaliro ne bagukola ki ne bagulongoza bakogwa omutima tugamba abantu abalungi tugamba abantu abalungi tusigale wali we tubadde anti tujja ekifaananyi ky'omugole omusajja nekyafunye so anyway bagambe badde ne special attires anti kalombolombo bayira bagenda kwambala gino emishanana Banyarwanda
ngawo batogulina ukobewa wa kamera toligenda anti kati kino ekintu bakiteeseteese ebbanga nga bakugamba nti omukolo gwalina kuba was it last month naye nga bagamba nga bakyakkaanyaako CDF ajje tajja paka ebasaze naga kujja kati ne bagamba nti kati era enteekateeka abadde nga bazikola mu nkukutu nze nagumanyako myezi ng'esatu emabega nengamba siriseyengedde nengamba ne wayi nensirise ekimu era sinawe nayogera era kyovula nti bafunye media house emu special broadcaster ye NBS nesanyuka bwe bafunye bokka era kirizibwa okustreaminga omukolo ogwo ogenda kubolesa obuzibu n'abaana bajja gubba kusanyuka bagustreaminga so bye biriwo bye babatumye anyway bino byokukyala tebibeeramu nnyo bintu bingi kujja kumanyagana then babasala ebyo munaleeta kuhingira naye nga zente zenategeddeko zebagenda okubasalira ziri mwana bakuoge nkubuulira because omukazi mulungi ente ziri mwana nga omukazi alimu emisaayi ebiri alimu omusaayi omufumbira alimu n'omusaayi omunyalo waayiriza omusajja omutima waayiriza bwoti omusajja omutima talina mutima mulungi naye nga bane twagala okuyozaayoza akasabbuuni nga kati ekigambo kigenda kuddiba president yakatadde kati yani agenda okudda kuba president kati ayinza okudda kuba president kandabe kanoonye yekaawo ani ayinawo kaawo noonya mubacaliwo kiru yawasa nga yamugjawa kati naawe weyogerere okubya shiru nange shiru kyali wange tusaagamu nange ensonga ziri serious gwe yawasa yamugjawa wate ono yayimba ne Fefe Busa kayimba biology teyamuwasa yamuwasaako mulabako nga bakubye embaga mbi anti yali amuwasiza just wiki zalinga 2 bamutanye omwala nsomesa biology biology yalagawa omwala ne mwera yali bamuloganga gundi simanyi no bossa biche yagaye bamuloga bossa ki ono yali simanyi bichi bossa so byebyo omukolo gwa Frank Gashumba olwalero bagenze kukyala bambi kongs ba kukyala Kalungu Masaka district ne ebera Kalungu district but lero kigwa yejereddenga omuyimbi Shiba we yejerera anti abantu nabagamba mu mwaka guno gwa 2026 mwina kulaba ebintu ebibadde biridde okulabika abantu amaze emyaka 2 nga banoonya abaana bakubafuna abantu amaze emyaka 2 nga bawulu bagenda kuwasa kati Frank Gashumba huyo yavudde ku lujja Shiba amaze emyaka 2 nga anoonya omwana huyo yazaala Bugembe kukikoleko Pastor kikoleko Pastor mbuto banno balabye Pastor gwasigalidde Pastor yafuna Dr. Jean Mujibi nedda nyeto waayiriza yo ex wa Epas muleke ex wa Epas Epas bya ddala nno anze manyi wa Pastor Bugembe nga tanajja bino kati ati ex aba ex kati kale nti wa Pastor Bugembe yakuulya necha mutwalayo nno yali agezerwa kuba perfume za Epas anyway tetujja genda mola mubbi ase mubbi yali agenda kwesigako yabba perfume y'omusajja yali ageze kwefuwako alwaye Epasa ina perfume ennungi ennyingi ate enzibu ate za bbeeyi ndeka okitegedde so Pastor Bugembe kintu kikoleko banno ndoza yabasigalidde katate bwakikola tuba tusigazzaani katate Pastor takikola twagala okutambuza eri engombe ebaddewo nedda takikola kati kuba kati ate ensi ebesigadde enkalu no leka tusigale Moses sango yina bintu ibane Pastor tokoye kweyoleza okwefumbira okusimula ennyumba kaleke tugendayo namba Pastor wange gweto emikono tegikoye nova kazindalo ate nogenda n'okunya engoye noyoza ebintu noyoza nosimula noyoza toyi perfume nalingi egombe ngamba perfume unyanga akatungulu ya wakumbe kusalasala butugulu nga fumba Pastor ku baana abali mu church wakitofunayo abajja mukolako olugamba abaleke naye okyo kyasobola era okyasobola nze yasubiranga yali mu Dr. Jean Mukiibi nange lyali ngambe ebigamba awo nengamba wae nzani Robin Kisti bamutadde oyo muyaga Katero bamukola ne bafu zenjaga 3
Amaaso go galaba gatya. Zate emungira bamunya. Bamutadde mukazi watu saazi no twogerera Robin Kist ali mu ddwaliro. One yavaayo nga tali okay nga abaana bamwekiise kati alina okufuna engeri gy'addaala ebijanjaalo n'akawunga balina omuteeka ku diet. Olunaku lwajjo lwonna yasiba mu ddwaliro ng'ali ku macupa n'olunaku olwaleero ali mu ddwaliro. Ndowooza nja kumufunako olunaku enkya olwokutaano ajja tunyumiza emboozi y'ekkomera engeri gy'obeera mu kkomera ng'oli lubuto lwa balongo obeera otya. Anti oyo omuwala baamuloga. Ani yamuloga? Baamuloga tuno yagendako n'ebweru nadda. Yo yabeerayo ddala alina dual citizenship bazita na dual alina UK alina US alina ne Uganda ebyaddala yes ebyaddala gasi kulimba awantu wabeera tapangisa mama yamulekera amayumba mangi kati wakyabonabona obusajja waki bumwebakirako mu nyumba ze nti no oliyo kasa kumanya nti tagenda kubonaabona nnyo kubaliramu kitegeeza ki nze kinumako oyo omwana ti talent ye ya yali akola was it login yasooka kola login yokwera okuva yagivaako sho negenda mu retirement Robin tovuma gundi Tina Teisi bakamuwasa yagikola kati anti nze nkubuulira nze nali ndaba Robin Kist yali mulalamu sho ya Tina sigirabangako Tina Teisi si mukazi mulungi era alabika bulungi which is okay naye akava ku lujja recently nze nkugamba kiringera fuludozi gundi we yagivaako katongole siddanga mukugirawo tetuze mu programs z'abantu ate nkugamba toyinza okulaba ku choice y'omuntu kale ekyo y'omwana kaliya yagisuula agamba kubamu abamuleeta okusuula kariya ye kwaliko omukulu avudde ku lujja olunaku olwaleero muwala we tuyika basooka ne babeera nga bali aba babiri nga buli kimu baleka bakwatireko omutoyi nga bagifuweeta ku kivulu ne babugira biki okuva olwo simanyi bamudramatizinga simanyi biki n'agenda mu depression nekutandika ebyo byonna n'afuna akasajja boyfriend nakalabaawo katunulanga abantu kyokka alina omusajja eyamuzaalamu abaana babasooka gaaya alabika mugaga biki ebyaddala naye ndowooza balema okukwatagana kati Robin Kist alina ekizibu kimu baamite enjaga anywa dry anywa y'abanaku era kati bakusanga batya gundi dayasi ne baafu y'enjaga are you stupid? No, I'm not. Enjaga oginywa otya eyo ebaafu ennamba oba business kati era business tesobola kubeera bwetyo abantu abagagawalidde mu njaga tebatunda eyo ya baafu abantu abanywa enjaga tebanywa eyo ya mukka kusirira mannyo kunyirira abantu era ogenda okulaba eyo ebbaafu omusokoto gwa mmeka si gwa bbiri manyi gwa bbiri guyinza okuba tegusukka 3 anti bbiri bw'ofuna abantu 100 olunaku ng'abajjawa mu ndabika y'engeri gy'afaananamu so Robin boyfriend bamugobye ku kyalo anti boyfriend abadde mubbi nedda abadde muki abadde mubbi si kuno okubba okwa nnyondo okusanga oyina engatto zozitadde oyingidde mu nyumba n'azijjawo kati waki bamugobye ku kyalo byabaddemu baneiba anti of course neiba agenda okomplaininga bakugobye ku kyalo byabaddemu baneiba bingi obba engatto olya emmere y'abantu gy'osanze ku masiga n'okwegaddanga nabo byebyo ebigo by'abantu ku kyalo era ekibonezo kye bakuwa okimanyi kukulimisa ate namasuba waggulu tolina woolima wabagagga bo namasuba si wabagagga nnyo babeera eri kasozi waggulu ku tanka eri ku tanka Robin Kist wabeera sebo si wabaavu kituufu naye kati boyfriend talina kyamugasseeko munaku muzibu wenansana yali ayita taxi wekatwe byonna bye bimu esigala ghetto okitegeera tokuba musajja gandi wano agenda anoonywa emirimu akole bali yose ne bamugoba ku kyalo kubanga ekisooka badde layini agisika n'agiva kuli paka eri oba oli akazaala neiba ye tekimugaana kumweberekekako kakivula bamugobye ku kyalo agende Robin Kist bamugobye ku kyalo kati agenda kubeera watya kubanga Robin tasobola kubeera nga talina oyo boyfriend ndoza yagenda ogende atejjukira omuvuka yalina omukazi nga mukazi mutunzi wa ngoye sono era yatungirako n'aba Miss Uganda n'atungira Robin Kist olugwero yali mu Miss Uganda naye omukazi ndoza Robin neegomba omulenzi n'amubba ku muwala ate omuwala beinamu abaana nani noli omulenzi gayi namulaba yambala nnyo bibandana
Yes. Bali bamuyitani simanyi. Kali ya ka fresh boy. Uno vubuka obutayagala kukola obwebereka ku bakazi enkanga. Akola. Era obukola. Akola. Siwato manufacturing company. So ngera kufuna ko Robin Kista ngera kumbuze kunyumiza kumbozi yekomera. Neja simba bawe kati abalongo bali mu mbeera ki? Anti kugambya ali mu ddwaliro. Situation gyalimo tiyabade nunje banga lyamaze mu komera ate nga ali lubuto for twins. So nanka abana bawo sawa yamugambye asoka afune bed rest. Naye nibamugambe no bed rest ogenda gifunira wano mu ddwaliro kuba singa tugamba ogende waka. Ajja jongeramu enjaga. Ngaba jongeramu enjaga. Omuntu owenjaga tava ku njaga aga namugonze nkubulira. Kitegeeza eddwaliro lyamuwambye for on good. Eddwaliro bwe tulina okubeera. Ati kati abanga ali mu rehab. She's under rehabilitation for 2 days. Jone ezo ntono. Bajja mwongera ojja kola ati tukyogeredde wano tenkyanyiza fulumayo. Ne bamuwadde week number. Balina omujja mu enjaga, balina mu wakali ya guidance bannange biki kalo just moment addemu obwongo. Ne kati oyo kati ebyo binata byetaaga bamuwe mu Sokoto. Mulimu abatome mtalina kwononirako budde bwammwe. Every life counts. Kituufu naye nga waliwo embeera gye weeteekamu nga teri agenda gikujjamu. Okitegeera? Teri agenda gikujjamu. Kati oli lubuto lwa myezi 5 n'ennaku 6 kiki ekikunywesa enjaga? Ffe tulina ebizibu byaffe bingi teri agenda kuyamba. Buli omu alina ennaku ye. Kati oyagala tuve ku byaffe ate tulumirirwe ggwe ate erumiridde. Okitegeera? Akavubuka ke wafuna kato. Gwa kasuze uwo. Akasingako emyaka 4. Oba mukulu n'omuntu omusingako ennaku 2. Oba mukulu. So abakazi ekyo mukitegeere. Pakati akavubuka kakuba kagobye kati tekayina kikagenda kudda. Yazeeye kato wabadde abeera. Kugiba nesanga. Anyway nga tumusabire ngera kubaga kali bafu yenjaga eri mu mbeera ki. Police nayo tebanjye ekyo yagitwala. Awo. Lingwe ebizibiti bakunya kizibiti. Babiteekawa. Kiri awo katwe. Bazimbawo n'akayumba. Akaji. Akebizibiti. Leka biteekamu leero ne bijjula bitencha wasanga kakalu. Man. Nja kubuuzaako DPC mukwano gwange mwami Kamugira. Nti wa ebizibiti mukwatanga wano. Bibiri mu mbeera ki? Batuweyo ko olunaku tuvisitinga ebizibiti. Tayinza nabbira bako. Naddala ebyo byenjaga. Sibategeera bagayi man naye nga tubagamba some auto spares spare parts bakugamba nti gendawo ekabowa mu Ndeeba opposite ne St Jude of simanyi paasi ya modern medical dwaliro opposite ne dwaliro eryo ababayita ba some auto spare parts badiringira buli kika kya spare we mwa motoko sobola ogendawo ne bulungi nnyo no babuuza ku kintu kya spare no mumbo yange motoka yo ate ekibulamu nofuna ekintu ekiri original nga kifittinga mu bulungi nnyo taratibu emotoka yo neberanga oli kigalo bamuyita some auto spare parts ali awo Kabowa mu Ndeeba Kabowa mu Ndeeba awo kumpi n'eddwaliro lya St Jude ate tugamba nga 17 ye Saturday no 17 ku Saturday no tugenda kubeera mu Nyonyo ku house party bajita pasa bana entwala nkututte tugenda ku pasa house party wali ebyana definitely bakuga woba ofunye ticket right now ale bad ngogifunye right now abasajja 7 then abakazi 5 kwesatu woba osasulira wacha sasula aje oleme osobola zimuteekamu nga naye sikukwata bukasimbo wayingiridde bwerera nedda kikolyo kumwe ebyokulya gye biri bulungi nnyo biri kuno so wona osasulira ku gate wenyini ku mulyango olunaku lw'omukaaga giri 10,000 kakiza ina kusasula alibadi jangwiro omusajja 7,000 omukazi 5,000 kwesatu kisinzira kiki osasudde so abagitekese babayita ba 7 star events naye woba oyagala tickets zino alibadi ojja kugenda ku African Boy Shop tickets wezirawo ku Ham Shopping Center so gana ofuna ticket yo very soon very fast nobeera nayo so ku lw'omukaaga ekino kitokota nga kisanikira emizannyo gyegiri ebyokulya gyebiri everything is going to be a happy moment so lokugamba nogawo kuva ku macha paka nkeera gwe nojikira mbukezi house party yabagena kubeera mu Nyonyo bulungi nnyo ndoza nja kuba nchaja kwamba letira namba zaabwe z'amasimu ngenda kuteeka ko posta mugenda kugiraba mujja kugira posta sobola okujja ko details no kuba essimu oba ticket bagikuletera woli bagita pasa house party
egena kubeera Munyonyo bantu ba Salama Road Buziga Bunga Munyonyo Makindye Busaabala fena tugwerawo ku Lwomukaaga. Amina. Osobola okubanga ovudde mu kivulu kya Palaso sawa mukaaga n'oyingira wali house party paka kumacha n'okeesa bulungi nnyo. Tugende mu maaso abala tujja bayisaamu esomero tulireete wali mu maaso ndowooza. Okay, ate tulinawo gundi basoke Anekansime oba tusoke Bitusi. Tusoke Birusi. Bitusi. Ate gundi mukwano gwoyo Enoka. Enoka lwakuba tagaba ssente. Mama. Enoka tagaba ssente. Kyokka ng'aziina. Aba baana wabasuuza ande. N'obeefuga. Bakoledde ssente. Ozimbi ogaggawadde. Abite yabasuuza. Yabasuuza ate kati senga Enoka taliwo senga bali luddawa. Enoka yaliwo yes ku team even ne Ande. Yali promoter nga tambuza music waabwe. Yes. Ande we yagenda. So good statement. Ande we yagenda. We bamugoba oba bwe yabagoba. Either way yagoba ekyo kiri ani yagoba ani, we don't want to go into that, but they celebrated 10 years. We ku ssente Enoka ekituufu ate ku ssente anti ze show yabangera jikubanga we yabadde ikale anti ajjatuwa anatuwa ku ssente togereko birungi kwabaddeko ebibi nnyo show yabadde ebowa show yabadde ebowa in fact show yabadde yakubiri mu show kyasinze okubowa kachanga bulubanga lwa Mindi ekyo obogerako kirungi oba kibi kirungi next time batereze. Okay. Si yasoko kubowa mu Uganda wano yali ya first born concert. Tiyabako MC buli amalo kuyimba akazindala asula awo. Omwana najja n'ekibaafu. First born concert. Yali dia Jasmine. Yali so boring. Yesu jinasoso okulabe jinasoso okulamu byafa byenseno. Ebowa. Nga bantu balinga bali kulumbe. Nazemo kugira bako ya Bitusi. Bitusi what did they do wrong? Buchimu kyabadde off. Buli kimu kyabadde kifu. Kwe kasoke kubuuza. Ani abadde gundi? Stage manager Bushington. But people are complaining about that guy every time show jabe. And Bushington ebintu bye like akola ebintu nga sibya wano. Kati fene waffe mu loko gundi. Tuba tubirabanga tebiriyo. So he's doing right. Akola birungi n'abikola abantu awakyamu. So ekintu ky'okugamba mbu no artist interval kyabadde kituufu nti bano bagenda okuwumula tewali artist yenna kifu wali okirabyewa anti ogambye akola ebintu ebituufu nga bikola wawe anti kyekifu kyakoze mu perception ye alaba nti kirungi no nebweru we babeerawo ka interval omuyimbi oba ng'agenda kuvaako they bring artists omulala najja n'akola ki tebaleka stage nga nkalu. I've not seen that. Chitufu. Nze nalaba ko show yali oba ya was Jay-Z nga akoze show. It was some time back naye nga ye MC wa show ye. Nga gwira ne wajja nga omuntu alina yamuyita then ye n'agenda era n'akomonga ye introducing. Naye nga tusente bagire senka. Kati wane waffe kibi. Wane waffe mana simanyi Bushington mumwagaza ki bannange. Ne buli akola concert. Aita Bushington. Nze nali namanyi omuyimbi gundi onani yava mu komera nga ina akabuto akagunene Vibes Cartel ku show ye yavanga ina akabasito nze nali manyi ate ye ku show ye bwanajja ajja kukola ekintu ekyo nti abantu bamu feeling yenna but yaleta abayimbi abasinga bona ku show ye babalabe ba Spice bani bona n'abaleeta nga alaga nti no bwokola ekigundi nga yiyo is supposed to be a unity. Introduce abantu bagambe nti abalire yes obadde ne fan base somewhere but wotapingako muyange nakyo kikola ki kiba kikola kyekyasinga okuyombya abayimbi okitegeera nti tulina abaana abayimbye ku TikTok okwo nga badde bakola ne challenges naye nga batandise oyimbayo obuyimbi bwawe bawe publicity banjulire jukira buli wowo omuntu erinnya lyo lyayongerayo buli we batuuka omubuuza gundi breakthrough yo yaliwa nali ku kivulu kya Bitusi era nebaza Bitusi bampa omukisa kubanga mazima Bitusi you don't know what blessings you get n'erinnya lyo kweyongerayo very far Bitusi bayimbira bavubuka
ebbanga lyonna era kiba nti shows abo bazikola nnyo nga holiday ba holiday makers abasomi abawumuze nga bakyali waka abasinga wano balina zikola mu holiday makers ngojeko bano banyimba zikikadde bikibi no abasinga wano they are supposed to be holiday makers naye nalabye Washington sajja wange sagala muyingira naye nga bambi show yabadde ebowa gemazima because fetade nze nali nsubira ebintu bingi 10 years miaka giba mingi miaka giba mingi wadde tuwaayo ebintu ebyenjawulo B2C idea mwajja nayo mutya ebintu we bityo like tunyumirwe mujja muti okwongerako Kampala Boys kwongerako Kampala Boys ne tulaba n'abatanzi yeyeetala yadde yali official MC wadde ni mama yali official Mutimbi official MC yali official organizer emeza nga wagambe ojijjo ojiteeke wano ngo ate kyamanyiko Diana atunde emeza ye bambi bana wabagaga yabajjabo mukama atunafa atuwe kubagaga we batyo omwana atunde emeza aika no muwe meza 30 nga buli mu ya milioni 5 aika ina kali ka market alabika bulungi Diana n'abatanzi era wagenda mu office y'omugagga yenna nambwa mukama wange bade sabo jobe ku concert yange bade nze kuguza meza alabika bulungi ku stage omulaba ne mundabika yeye yes alabika bulungi no mutunulidde alika twogera ku kivulu yalabika bulungi nnyo kyekyali ekimyula kyawonna era ya overshadowing show buli muntu ajja nga yagala kulaba ku n'abatanzi nyenye bina nga likola litikina butikini bambi tochikola ati se kubuulira muto mwagala Diana muto mwagala Diana nge bina litikina butikini diti nga skino muyiwaka amata n'oganywa omwana yesiga mu bisigwa njuki yatukako n'okuyimira bwati nga linnyenye terikoma n'engamba yoyo Diana waffe niye alabika bulungi let us appreciate bade tumwagala naye so alabika obuzibu alabika bulungi abantu abasinga bayombye oyo wakitava ku stage atali muyimbi yalemerako nnyo webagamba oyo kusalama road naye abadde alina okubeerako kubanga n'abatanzi azimbye abo abaana teri wagenda mu show ya kiri kitya ku BBS nata kubakayimba kaabwe promotion wise buli luyimba olupya lusoka premieringibwa mu show ye mbuchi abagala yabagala manyi n'abatanzi tasiima tayagala kati lwaki badde bamugerageranya ku baby mama ne kati abantu bo bamanyi nti wojja n'oyamba omuntu aba mukazi wona de kitonde lwaki bagambye bonna lwaki balondamu omu anti era bamanyi because waliwo era ne gundi aweza fuluma waliwo ki invitation ekyafuluma awo bo bagenda kwewasa oba wakirabako kyali nga bamaze otegera nti gundi azadde nenga jasebe byaki olina nono nateekawo ka gundi zi vibe so nze ntera ogenda ku telefayini okwo nategedde olina kyotya waliwo ekikuziisa kuba tolina kyotamanyi naye nga bambi n'abatanzi tayagala Mr. Lee ate nze ngambye ko tayagala Mr. Lee Mr. Lee abeera mwana ku n'abatanzi bameka abalidde abaana anti kati ababalidde n'abatanzi tali mu eyo grade kituufu n'abatanzi kati ali ku grade ya kuba CEO kubanga asobola n'okumanaginga ekitongole CEO wakola ki wo bintu bamwe asiwa abaana nga bamwebuuzaako era gye bujja ajja kuva ne ku set nze nina n'ekirowoozo omwana ajja kuva ku gundi ku TV jasabere ekyala abeera ekyala w'ekitongole obabeere pyala like bintu bingi nnyo byasobola okukola owaye nkwakyo nzizika tomwagala nkubuuza ne watali B2C ne wabasinga si B2C nga asobola okukola ekintu ekirala kyonna so naye nga show yabadde ebowamuko mu mbeera bwetyo naye nga regardless kasa yawedde kati bali muzirutuwa kati ate gye balina okukolera kasente akaddala of course kuba njogeddeko ne ono kalero kumakya nga ngambe bayiri mu kugenda bakomawo ndooza ku Sunday yabakoma ku Sunday zekyembagalako nti babadde so innovative nti akasente ke bakola bakeegabanya bulungi because wano be bantu basoose okuweza emyaka 10 nga bayimba that is not duo eyebeera ki trio basatu kati gundi yagiyitanga kwaya omugenzi kyati inawe yabakuba yali abaziise omugenzi Kalevu rest in peace ye yagitanga kwa oba baamukola ki yabayita kwaya nze simanyirwa kwaya
simanya ani ayimba alto simanya na simba yali abasse awo mulemere naye ba trio so kyembagalako nti bekulaakulanyiza yes kati bonna kyemmanyi buli omu alina bezimbye buli omu alina poloti egundi awo ekigo bezimbye ate nno lwaki bonna bagadde nnyo baka kyemmanyi mistali yakajjuza saawa mu kaaga yabeera mu jimu balindozo baba alwaggulu kati wa ani agenda wani Agnes Kiraba agenda yoddi ate asula mu jimu basula awo ku lw'ekigo bangambye kaputulu kiriya kabeera ku muzuuli abantu baki baguze nnyo ku luguudo awo lw'ekigo siba naye nalaba yaguzeewo lutalo naye nalaba aguzeewo ebusabala ku lw'ekigo ku bitaala awo noddabo ngo ekida wa Bobi Wine kati nkubalira abaliyo gundi gyali ani Gravity gyali yes Gravity tali busabala byonna lwero luguudo lwetwogerako Gravity gyali Franka gyali eri busaba era wewo ukawulanga wakatuuka ku gundi ku round nobanga noyamba Franka no bamugobye muzigo ati muzigo bamugobye omuntu azimba ennyumba ye naye wakuba Franka oyo muyaye ennyumba yagizimba naye agikwatidde mu videos z'abayimbi tomanya agamba twafunye ennyumba bagipangisa ng'osooka osasula ez'okupangisa ekifo kumbe ennyumba ye kati yazze wali omumanyi bano yavudde mu maka ga Salama Road wabadde banga yazze wa mama we nedda yazze wano ogamba wano kujala yifu yavuddewo anti kugambye nze nkubulya yazze wa mama kati ekipande nno yakitadde wali anti kugambye wa mama we kakalira ka mama we nkugambye yazze wa mama we kati washo wansi waliwo London furniture nkugambye waggulu ekipande gye kiri anti nkugambye yazze wani yagambye tadda mu kupangisa wa mama era mama wakutuka pressure misokoto bisawundi byonna biri wa mama kati ate olabe office zagenda okugulaawo awo ku mafuta ga Nestawo kati then ndoza mama yamugambye why tolanga okuze nenga olwabijjawa atumanyi kyamujja wano omuye yamugamba naye omanyi njagala unyongeremu emitwalo aga 5 ko wadde we house ne mabiga badde wagazi ate akulyawo bingi ayinza funa tali mukwasi wa video ayinza funa wantu nga jala ivo yafuna awo mukaseera kano omuye yamugamba nyongeramu wano ko ye nagamba nga mama wali wagazi anti oli omukazi landlord anyway sagala ne baluddewo nga bakwatagana bulungi omuntu watuuka ekiseera naga value eri ekyuka owantu wali position ne nyumba bagisize waliwo omukwasi wa video agenda okuddawo olaba sagala kumwogera wano linnya bamututteko sport ennungi sagala kumwogera value erinnya akusa Salama Road sebo wali gundi wali strategically located so mbadde so B2C tubagaliza naye omukazi gwe wafunye bakuba nti abaana abadde mukyala we si mukazi wafunye wabaya esolo naye yatusomugira mu galala anti pressure abadde esusse omukazi yataddemu sente za concert ule mukazi honorable alina sente mpitirivu alina emisije nanase egundi eruwere ye wafo ogimanyi n'omwe ekitegeeza nti yataddemu sente kati B2C banaku nganze sente bandizijja togambye bezimbye ati bezimbye obuntuntu obwabwe balina emmere ku Salama Road balina hardware balina ennyumba zigundi za gundi balina nesente za concert sizije zavudde omukulu yali agenda bategeka abawole sente abateeke mundoza n'akiva ani wa gundi muchachos asi muchachos ali mu gundi mu palaso muchachos ali mu palaso gundi yani wa Rema kaye nani oyo yali wale wa Rema yenyino mwami doctor agenda kutandika gundi events company nga bagiyita Hamza Events and Beyond agikole anti Rema akyaganye ngagana anti alaberange mali na kusirinike ebinyo ngambe mbugagana ngana aliyo nebuze bunda ate anti Rema akyaganye agamba omusajja ne wemufuulira bakavuma sisigaza omusajja wamufunira ketti omutegesi w'ebivulu asinga kagenda musigaza so Mr. Lee Kongs oyo mwana wakumeka Agnes Kirabo we bali nnyo okuzaalira omuyimbi omwana we katugambe yasooka mu honorable okay sajja tabaliwa baana Agnes Kirabo we bali kubanga Juliyo naye werwaneko ngo bagambe talina kubanga gwe face off ya B2C naye ngenda kusooka nebaze Bobby Lash kivulu yakola emirimu mingi stage wise creative
kulidinga bano nga balinga abali abazze okusanyukamu obusanyusi omwana yefunugula ku stage ate agenda bawukanako alize nkubuulya buli wolaba nnyo nga muyimba basatu oba babiri nolaba olinga yasinga okuteekamu energy oyo aba agenda ate banafiira gugundi basatu banafiira mu kintu kimu nze kugamba wano Uganda teri bantu baweza myaka 10 ne basigala bonna werinda tokyagala kiwulya nenga kituufu emyaka 10 olaba Lady and Wizo tebatusana mu 10 bali bakamala celebrating emyaka 10 rugby grounds we celebrating njijjukira 10 years overall bali bakamala myaka 10 najiriko se esabulukuka Shiba nga akamala okuweza emyaka 10 kali yanegenda kati ali mu bya kuzaala Spice nga akamala Shiba agenda ku yasokadde yagenda kudda nalenga ali mu studio n'omwana alimba Linda Kongo ovuddeko ne kwekyo yomu kubagenda performinga ku gundi ya Arsenal y'abakazi it's okay ne waffe taliyo local content akuna Spice dana lwakuba emyaka 10 aliyo bamugulire n'amaka wane munyonyo yani bgayo oli gwe yafuna ye Medi nzija mu bigambo byo aliza I know manya bisigaze bigambo bakatobimbu bakagulide amaka ana banange muyonsa munaza abana ebyogero mujukire mabega ko ngambaga ngatwogere bityo nga mutugamba tuli ba haters ani abagambanga nemwe wakwandika tujja tandika munaza abana ebyogero gali amako gatulaku gatunulanga muntu niba neera banaya ina yayo kache chaka muteseza ka amaso anti loja badagala na gatunulira nagateka ka amaso nagamba wano tosala era loja bamuleseri oza Spice akyabera ne loja eyo mu nyumba yawe ku salama era bayina appointment kalezo press conference oli ayiteeri nono nayiteene basingana mu kifo oli yesulira wa Medi sajja mugagga muvundu ne show ya Spice Diana alinga yateka mu sende singo obungi omaze bibozi byo adize kugambe alinga yateka mu sende kwegobana roja nanyiga kyagala kwegobana roja kwegoba ne jugwa si kyagala kwegobana nagamba how could you might have done this si kyagala umusajja jyo yakoziza amazali bwa kwanga tayogera myaka Roja wange mwagala nnyo nga aina sente nyina agamba zino Spice yazimpadde katugoga batebakwatagana najjayo zino nagaza zino Spice yazimpadde nekyo Roja kyakola akikomye ekyo buli kaseera wabeera n'agamba Spice ate nga ye Spice tamwogerako sente nyingi yagambye zino Palaso yazimpadde zino Spice yazimpadde bano bantu bange ng'agenda ajjayo mitwalo atana ne Spice mwade sente ntono wajja mitwalo 15 nazijjayo n'aguziraga bwati ate kati Roja alinga ali depressed tali kitufu tali nefa mama tunuli abasoma sign of your language is the guy is depressed because you're talking too much about Spice ate Spice takogerako okitegera gwe mpayo kilipo emu nga Spice ayogera ku business eno gikuba abantu maso business already established where yema teyetaga tokability teyetaga kitu kyonna bako byokola ebibyo loje ebintu ebigendo ku standings out ati byo ku managing amuyimbi na beta successful kati amuyimbi amaze banga lya mazenga tamulaba ali wano munyonyo wano kugundi omuyimbi ali bibye ni wafuluma mu nagaba tagenze Canada oba agenze Bungereza Roja tamanya promoting kifaananyo omuyimbi yayita mudda sort yabadde ku list teyayita mudda nenga omuyimbi yayita mudda yabadde ku list kitu ati tulina okubagamba ekyo Spice tonkyawa my sister Roja naye nkwegayiride kuba Roja mukwano gwange nange kyali wansi Roja muntu wange Roja bebamu bagabe tulina bayina managerial skills mu kusitula ebitone by'abayimbi bakuba n'abaana bali bamuloze bana ba Capital Music bali bamutegettalo gundi ba Opa Fambo atinga bebakaya nambu anti omulogo yakaya nanti omulozi yakuba science y'eddogo wiki ejoge nakumbulira science y'eddogo era nekiri ewa Kalo Nantongo ne wagundi bituufu because bonanze omusawo waabwe mumanyi namwandulize nikati tebyabadde ku script Ndage kinebuuza tudene wa Jenkins ekiro kyabadde ku y'omwana ekiro kyabadde ku list kyo kireta bavumyesho y'omwana kansimi yafunye abantu 305 ku Sheraton kulokuna nali ku Sheraton nga ntudde kulokuna no ina meeting jendi n'abantu before that show no show najiriko actually nali kati nze naina meeting ku Sheraton sawa zalingoloza nga 7 ne mulabanga zze kwa yajja nga ile kintu kyayambadde yali ayanyumye nenga yambadde nga kikabuuti ekya ready opa kyali negundi nga kyesaze bwe kiti nenga ayine eggaali
Aina batambule ne bata oba baze kundoza bali baze kukola final touches za gundi. Aina ba writers. Let me tell you. Aina mchala gwatambula na yeyo munene alinga kiko. Muganda we. Omu ku baganda we. Bambi. Ye manager we. Bambi. Aina no vodeko gundi ono Charity Sister Charity. Waliwo yo mulala mutambula. Yes, true. Kati ani Kansime yomu ku so show ya musala. Ati ya musala. Yafuna abantu bameka. Yafuna abantu. Yete yaweza 10. No, to be honest, I would not go into counts, but I was among the journalists abali invited by Uganda Warrant. Kwanga goba ku mind tokola kitokuba bintu byabo. No, so butabikuba. Ngate mba olusi njogere kintu kibaddeyo. I will not go into yogere kitufu yafuna bameka. Lwakwate ezo sokali okiraba ziba za bay nti okuyinga jiba mitwalo 10. First of all, yali ya bay. Ekyo kimu. Kya kubiri, it was a pre-sale. Okay, bali bagula ticket ne tables nga bamanyi tables ezigenda okujja. Era ne bateekawo dome gye bamanyi nti abantu bagenda okujja. Ne batakola ekyo kyokka. Ne batuteerawo the cocktail tables. Bana ab'emitwalo 10 kwe twabeera. Okitegeera. So that show first of all batimba bulungi. Ekyo kyo kutimba tuganye mwatimba. Performance zaliko nenga muyimbira bani. Abantu be mwali mwagala okufuna bebo. Twalinawo Minister Nyamutoro. Yeah, of course abayi no kubeerawo. Yali chief guest. Ne tetwali ko chief guest. Chief guest yajja naye tamanyi nti agenda kuzannya. Yali ani Skylanta. Bale mai Skylanta yali. Skylanta ye yajja kuba muswazeemuko adde. Kati omuntu eyatya nadduka. Yali Shiraga Shumba teyalabikako yali omu kubali no kubera ku pano okubera grill dino ku grillinga but omuntu yene yakola scripts nga buli ajja ku stage okugrill kuba the concept yali nti bonanga we ba line up we bagikuwa General Zamba Salvador Madrat and Chico ekitufu Madrat and Chico Miriam Matembe later bani Skylanta bani bona nga baliko when you come ku stage when you come on stage otekeddwa okuyisa mu banno bone gali. Of course it was scripted. Every comedy show was scripting. Era ko gaitano ngaze gaitano nagire oba yakola kachi mama Miriam Matembe ya mukubambu ye minister ethics yali mu bulamu bwa Uganda yali agobeddwa mu kifo bagoba mugobe yanyiga yanyiga yabudiza omuliro yanyiga Jaji bayo sesukala atula bwatinga takiriza ati bajibukubye point kanenga ino nonyayo huko nenga ino nonyayo so ngo ino kuyisamu banne gali kati yawandika script ye yashiraga Shumba buli muntu eyajjanga yalinga kwegatta abasajja ba teyalabika ko ne mu kifokolo teyajja ne wamba na baina shejuba ya Sudan yaina shejuba manyi naye buli we yajjanga ye jokes ze bamukola kuzana zalinga mu kwegatta that line kwegatta basajja bangi bikimi body count I swear nange ne mbanze sijja oba script yazitunula babitegeera abo bashira naawe era teyalabikako ngamba omwana esiyo ne kikika kyemumanyiko kati Matembe ya malego bya mukibya agenda ayogera ku godi ku kine kya sente ze batugamba yawola tata we sente good eza gundi yamola milioni 10 bikinga akyali muki mine Matembe nagamba either Gashumba mulwadde oba fe yali agamba fe balwadde naye oyo omwana kitegeeza waliwo mulimu oguli special gwe yali akola kitegeeza kuba kukutwalawa era mu basajja naye ng'omwana yali muto by that time okubanga yawola tata wezo sente milioni 10 so the show was okay. Anyway ino buntu bwe yekoze ku stage nze nga tebunyumira Kansime bokere kwatinze nayambala busumino eyo yali yalina entrance 2 yasoka najja ne team y'abadansa nasoka atwamo era tamanyi kuzina then namala naddayo then nakomawo tamanyi kuzina be bintu byo kwechanga birekere balita dance bawini wasaha nibabisobola so ni wasaha agenda kuyimba 15 years of bagenda Dubai 15 years of King Saha ali uli saha na abantu wala mukazi we
ababa sasudde era say bargaining power kiringa era we twagamba wano nti okubookinga ka milioni aletera ke nyongeza ya wizo imabega kawo era wakusaba milioni 10 omanyenya za wizo kati kye kimu ne saha gamba nzija ne mukazi wange tulyabaddeko kuchawa munange video girabe ya Anika Nsimi video ya Anika Nsimi ogirabye akutte Genix ne Sendi n'abavulunga mu ttaka n'abajjayo n'abateeka mu kyuma n'anyigana nga wabajeewa abazaayo to feel the pain n'abagamba you people namukasa tetumuyitako ate gwe mikolo gimanyi bulungi wabaddeyo actually ntugikomera tugende ku namukasa jukiza nyumize emikolo gyane ebyo byade ku script nayo yo ngimpe tebyanyumya nti bane twalabye bifaananyi nga Jini namukasa nalabye Sugar ng'ali ne Faye nga bagamba nti no emikolo tegyabadde mituufu kabadde Kalango. Actually Sugar n'akola ne interview eri full ne bagenda ne ku live ne bagamba bagenda n'obukakafu babulina. Naye ndaba Frank Antabinga naye atugamba emikolo si mituufu kabadde Kalango. Kati ate ndaba interview za gundi yagamba omukolo naye omusajja tajja mubalaga. Musajja we mumwesonyiwe. Ekituufu kiriwa? Soko muli mutubuzaabuza by the way. Kade Kalango kazi Gomesi? Waliwo omukyala bamuyita Darlene Sandra akola ku telefone akola emikolo n'embaga. Yamulese just kumwambalira mu Gomesi. Bamukube ku bifaananyi awo naye teyanyumye. Ate nakala muteyanyumidde. Ate ndabyeko Kasuku ng'agamba bannange mutuyambe mufune omusajja atuukirize ekiruto kya Namukasa. Anti kati ababa bakosezzeewo ogenze. Oyo mwana ayinza obutafumbirwa. Sibina bitegeera. Just ngawe kugamba nti Darlene yaguddewo company. Darlene Sandra. Akola biki? Akola emikolo n'embaga ku telefone ye wange. Mutegedde. Yo se yabuza omusajja omukazi namubuuza mbuno lwaki oluddewo nebba okoye nanti akola bulungi. Si oyo nawe yali Ade owa gundi owa NBS. Omumbeja Ade. Akano akatamuna bane banyi yoyo. Si oyo. No mwana muto. Yaveeyo nno maganjo ku TV ya Deo. Obuto bwamwe. Ne Anika Nsimi wali adaga muno Jenkins omusajja omukulu olwanyisa otyo omwana omuto nganzi. Ate obukulu buwomya ttooke. Omwana mwesibye mu buto. Kakati emikolo yani Namukasa. Namukasa. Tomumanyi? Mbadde banyoga mu BBS. Emikolo gya Namukasa tegyabaddeyo. N'ekyo kye baamukoze baamuseze. Ayinza obutafumbirwa, ayinza okudibira ku lujja still. Ekisooka teyanyumye. Baamukubye makeup n'afaanana ng'akanyonyi. Yayambadde Gomesi ng'alinga atadde ku hanga. Ng'alina bye basuddeko obusuuza ati. Teyanyumye. Bwe mubanga mukola kampani ng'ezi za Gomesi, Mishana na biki showcasing, mulonde abantu abalabika obulungi. It wouldn't have made impact. I think I would go with the best idea omukazi gye yakozeseza. Ati kati business kanzi kugambe. Uliriza ngogera submitting ebibyo. Ekintu kye yakoze. Gomesi mwana mwakiza nti zabadde nnungi. Okiza ti Gomesi zabadde za bay. Gomesi zo ziri fine. Ne ku muntu yazambadde mufu. Good. Kitegeeza ku muntu omulungi ate kibeera ki? Woba yagala kishouting okola ki? Funa nambwa yowo, funa Namukasawo. Baletezi bagambe singa olabo yajambadde n'akyuka. Singa gundi yajambadde. So that was a good marketing strategy. Na yete yanyumye. Kati chovola Gomesi kati muzogera kono ya Kalango katambula. Teyanyumye. Teyanyumye. Jegalo banyenge bino bichali mu chalinga. Tebagenda mu wasa Namukasa. Kabade Kalango. Kabade kwanjura. Musajja sina wayinza okutwala Namukasa nawe. Musajja sayinza okutwala Namukasa nawe. Namukasa atwalika. Bamutwalewa. Yachadde. Ngambyo no akukyalo babiki. Bamujja ku lujoyo bamutwalewa. Oyo asobola n'okufuka mu ccupa. Oyo Namukasa ayinza n'okukubira mu nyumba ayinza n'okwocha. Omutwale mu maka. Teri naawo. Oyo mpala kitale. Oyo mpala kitale talina gy'omutwala. Era babadde bakola mu Justice awo Kalango ka Gomesi biki naye nga teri musajja ayinza kwetulisizaako bomu nti atwala Namukasa. Wamwokya mu nyumba. Wamukumako essanja. Nakubidde gundi Kataleya. Be bamu kubayimba. Bamadde Gomesi ne mugana yeggulu lwaki mutusiriwalirako kasese. Okitegeera. Naye nga bambi Darlene kyabadde ayagala okukola yakifunye nga obadde ogamba nti when it comes to marketing strategies biki yabazizza. Naye ddala abantu banasobola okwambala mu Gomesi Namukasa gye yayambaddemu. Banamanya ati yeeno. Bamanya ziri zi satini ez'amayinja agiraba. Nsaka emboole nga we yakabodde.
Ositegeera. Kakukola ki? Ayi ate nutamanyi nakumanya nno. Tamanyi nakumanya simusinkana ngako wantu wonna. Nja sinze kyemanyi yasoma catering ku Buganda Bugundi. Waliwa ekuwa MC. Yasi. Yakamba yasomera kwa UI. Atwe ku transcript yetu labeko. Ebyo kusoma bise byangu muganda wange. Bamawulire basoma. Vakumwa abayina diguli. Basoma. Tumanyira twasoma. Ati vakumwa abayina ziddiguli. N'abasinga bayigidde ku gundi ku bitooke. Amawulire bagayigidde ku bitooke. Alabyo oli ayogera nange kazi gye njogere. Okitegeera. So, walonga bire batwayitanga biki? Sijja genda yeyo. Nenga bamina mukasa. Asijja gamba kongs. Wange chocho kya museze. Nzira mlenga tandika okudigida tenga gamba kale singa mukolo gwa ddala. Singa mukolo gwa ddala. Wachi banyambaza bino ebigendo ebinseze. Ne walabye gondi. Ani? Nambwayo. Kala things nga mulaba kochi nze suuna. Yomu kuba. Nze nga mulaba kochi nze suuna. Nze saagade nakubira banze kasana biko na mukasa TV n'enchu gundi we nabadendi envaawo yabadde abindaga. Ninga kati bino bifu. Ko tibasula kumuwasa. Era nga we nabagamba ku Gabi Ntate nga yambadde gomesi. Nimeko tibasula kumuwasa. Era bagenda ne bewolereza ennyo nti ne yabadde video ya cheza. Yali ya cheza. Okitegeera. Sikati waliwo abantu bemmanyi nga bo bagenda kufiira ku lujja. Ngani? Ngali nzinga we nkugambye nga bo mukolo mye usira ku bikolobere bakoze mu ggwanga muno. Mugala ko bikolobere ki? Andi yinza okuba namukasa yakuli ku lulimi. Nekati bali twogera kwani? Namukasa talina buzibu. Nze tamanyi ge mazima era simusinkana ngako wantu wona mulengerera eri. Mwana mulungi nga badayambadde bimunyumira. N'ate mu binnyo nga yambadde bimuboola. Kati nga yabane gomesi wala abantu amunga gomesi zibanyumira. Nga wayambala bwati alinga akakolwa. Nga tanyumira muwadde yadinga nawo mukolako n'omusibako n'omukuba laya 16 za makeup tanyuma. Nga ina amatu galinga ebikola bya gundi ebikola bya muwogo yenna ali awo asasamadde. Kati inna mukasa watu yalabise. Tanyumira ko ddala yadde. N'osanga wanayambala ekirala. Obuteteitete yo obo webutyo kubira ne wayambala empale tavaayo. Omateka ku galubindi nnyo kumulaba nti okay kujjayo kiriya picture. So tavaayo tanyuma. Buzibuki. Yakula bubi. Ngamba gwe kuyiye buzibuki. Atamanyi ne munnange. Nze sindaba omuntu atakula bulungi. Itamanyi. Takumanyi. Tamanyi. Noka kofireko mufire. Atera sagala mmanye kubanga nze kyusi kyenjagala. But just nkyogera nga bwe. Abata kumanyi ofirako bafire. Hedda. Ate abantu abasinga ekizibu kye bayina. Nti bagala boogera ku bintu ngaga baya namukasa wange. Anaawulira atya. Yiwe abayogera ku balala yaawulira atya. Okitegeera kati yakobidde ku muntu. Omubiri. Bawera n'omunaana. Wayagala okugula ebintu tugamba buy with Joseph China gende China. Osobola okugenda China naye ng'osigadde Uganda. So Joseph akuconnectinga ne China ku mutale we China noba nga tuvudde mu kifo ate n'ofuna by'oyagala. So buli kye weetaaga China buy with Joseph contacts kwezirioko just get him WhatsApp call him oba message WhatsApp him then buli kimu kiba kijjo bagugwa bulungi nnyo. Tukugamba nti oyagala okugula emmotoka genda kusula motors. Motors wane Makindye wali opposite mafuta gachi ga Africa Oil then opposite Sula Motors wali oyagala kuswapinga kibanja mpola motoka joyine ogikoye oyagala any of your dream atakali yagudone branch wali ekibuye awo nga ku Moland Point ekikubo kwalo kalina eri awo nene ngimanye yaba China eyo kalina opposite yo kalina yali supermarket yaba China kati ekikubo ekiri opposite ekidamunda kati kalina jolengere nene kuliko ekibandire kundi kinene nyo Sula Motors kati yo bond eri awo ate mulimu motoka zirizi kalaso oboso olugenda kusula Motors buli kimu nigubanga gugwa definitely tukugamba nti tulina house party nga 17 omwe Saturday no nyini bagita pasa house party genda ku gundi au ku ham ojja kuba osobola kufuna tickets bagambye posta kweri awo gitunulire ojja kuba osobola kufuna obo alebad za mitwalo 7 abasajja then abakazi alebad emitwalo 5 kwesatu wobona ogulya ku gate wali wenyini giri emitwalo 10 pasa egenda kubeera munyonyo awo wenyini nyini wetugenda okubeera essomero bali itani tanampa sente
omugobede mu kamera. Anyway, bagita Sam Auto Spare Parts mu Ndeeba Kabowa wetugula spare parts z'emmotoka zonna. Eri opposite eddwaliro baliyita St Jude kati olutuukaawo St Jude opposite ojja kulaba gundi Sam Auto Spare Parts oba osobola okugula buli kimu ky'oba weetaaga okugula mu butuufu bwakyo n'okigira. Ate ngamba nti no gwe subscribing ku zino channel bagiyita channel Flex Media Official. Yes, Flex Media Official. Di subscribing ko bengo solo funa ebyocha then the Truth Media obosolo kubuna ebyocha bulungi nnyo. Nga yiwe na tubivuddeko maliriza ne gundi tuve wano ne namukasa then namukasa namuvuddeko ate we mulemerako nnyo abantu bajja kuloza muinako obuzibu. Tominako obuzibu. Muinako obuzibu my sister. Era I love you so much. She's not my friend. Nze si bwento bwenconsideringa mu emikwano. Okay. Just mulaba bulabi. Omulaba bulabi kogwe kofireko mufiire. Nanga inabe abange be yafiirako. Ibanja ly'omwenge liggwa na mwenge. Awo mu mazzi. Ayina abange be yafiirako ku macha mutuntu lweggulo. Kogwe. Mukazi ngamba sula. Kuwechi. Mwana ono gabi. Anyway, that has been our day, but Kongs Frank Gashumba olunaku lwaleero kyadde Kalungu, so thanks ovudde ku lujja ebigambo bibadde bikutambulirako ndowooza bisambaze. So Kongs man mukama ya kata kasoopo engule tugiwaani Bugembe weeretera ebizibu.